temusobola kuteekateeka kalulu k'amazima ne bwenkanya nga temwatuwa final results z'akalulu akakola ki akalimu okutta abantu abayitirivu akalimu okuwamba nga nakati abantu balakinga famire zaabwe tebamanyi malaalo mu makomera abantu baabwe tebaliiyo nokitegedde nga ne bannaffe oba oli abayita Religious Council olwaleero nga bwebatuuzaawo ne bagamba nti kyo kino mwakikola mutya kubanga nze mbeera bano waba Bishop sitera nnyo gendayo NUP naye mbeera ngoberera ti NUP babanja abantu baabwe 18 kabuli zaabwe tebaziraba ne makomera tebakola ki tebaliiyo NUP erakinga abantu basukka 400 bali mu makomera NUP n'olwabyo bakyagiwamba mbadde nzijjawo mu mwana avuga mu motoka ne screening nga waliwo abejjinja beekubira simba postinze omwana ayambadde ovule myufu bamuwambye kati byabakama ne Religious Council nga mwamusinkanye n'abategeeza nti ate kano kengenda okuteekateeka kagenda okuba kasufu kabuze emyezi emeka eno bawamba kayogedde ensonga akugambye gutusuubiza nti ogenda kuteekateeka akalulu akali free and fair agambye teri kalulu akali fair and free mu ggwanga Uganda ekisooka awadde example y'abaana ba NUP ebanja abaana bali mu makomera ebanja abaana abaabuzibwawo teri amanyi gye bali n'amalaalo gaabwe tegalabika nti abaana bangi abakwatiddwa lwakuba bambadde berets agamba nti teri kalulu akali fair kino nno kinzijukiza ekintu ne father kyeyavaayo n'agamba oba n'ayogera olunaku His Excellency Yoweri Kaguta Museveni we yavaayo n'agamba nti yeetondedde Abanayuganda n'amugamba nti teri kwetonda kuweetonze nti mbadde nsuubira ojja kubanga omenya ebyo biki bye muze mukola Abanayuganda ebikuviirako kubanga weetonda nti nandisuubidde kubanga oyogera ku baana abattiddwa abaana ababuzibwawo abaana abali mu makomera n'ebikolobero ebizze nga bikolebwa ku Bannayuganda nti naye wovaayo n'ogamba mbu neetondera Abannayuganda nga toyogedde ku nsonga ki evaako ne weetonda nti okwetonda tekuliimu nsa so noono kyayogeddeku nti wovaayo n'otegeeza Abannayuganda nga bwogenda okutegeka akali free and fair naye nga n'abalonzi abandi badde balonda bali mu matigga bakaaba baana babuzibwawo abaana babatuusibwako obusago by'amaanyi abaana baabwe bali mu makomera nti kwegamba ebintu bingi n'agamba nti oba tolina kyokoze eyo nvuddeyo bamashek si basanyufu ne Chosen Beki tukyali ku nsonga ezitambula era ono avuddeyo n'amubulaminga okugenda Mecca nga si musiraamu alina ebintu bingi byayogedde era ng'alaga obutali mumativu bibi ababeera ku mitimbagano gye tulaba ey'omukyala eyasalinkiriza omuyimbi n'agenda ku Kaaba nga si musiraamu ye kennyini ne yeewaako obujulizi nti sinnatoola shahada yalengeddwa ng'ali ku Kaaba babadde bamukolako interview yawo ku kisaawe ekyakyekakasizzaako ekigambo ekyo kibi nnyo nnyo nga gyenkomeza era abali emabega waakyo nga basiraamu nga be bamututte obanga waliwo kampuni eyamututte eyo kampuni yeetaaga kubaningirwa ddala totally obutaddayo kutwala bantu Makka kubanga bwe basola n'okutwala abashiriku ne babayingiza e Makka omukyala tuyinza obutamunenya nnyo kuba si muki naye omusiraamu ono amuliko oli n'omukyala si mukazi wo shara mu mateeka tebannabawuuwa muva mu bidongo kusanyusa Bannayuganda abali e Jidda simanyi abali e Jordani simanyi abali e Riyadhi abavudde e Dubai n'oyingira ku Kaaba ya Allah n'obutali busiraamu bwe bw'okakasiza ddala kyono si musiraamu
n'okutambula naye mu ssali y'olugendo lw'endiko sikkirizibwa omuteeka ku kaaba ye kennyini neyeewaako obujulizi banaye sinnatoola shahada nkyaliyo ekigambo ekyo bwe kyabyafaayo by'obusiraamu bwaffe wano e Uganda kisoose kulabika ku mulembe guno sibagamba nti oluusi essanyu eringi binnyo nti ebintu ebimu obyerekeranga ebigambo Sheikh byayogedde Joseph Beck ye kennyini yabyeyogeredde ku airport era Sheikh akugambye nti ye kennyini yeewaddeko obujulizi naye n'agamba nti kyetaagisa bw'oba kampuni eyamusitudde n'emutwala ebbaningibwe tedda mu kutwala muntu yenna abaffe Sheikh byayogerako bituufu oba nedda gwe omusiraamu ali eyo olowooza endowooza ya Sheikh yentuufu oba nedda Joseph Beck alina omusango gwe yakoze oba Sekajja mbaawe yamututte alina buzibu nze naawe ffe we tuli okuba nga tekutuusaako mpolampola nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ensonga za Daniel Atini Mayanja mwaziwuliddeko mukyala wa Joseph Chameleon aka Joseph Mayanja ng'asaba divorce nno mbu divorce yagisaba dda ffe tutegeera ajuzi waneeno naye kyaddaaki Joseph Chameleon yamwanukudde era mu bigambo bye yayogedde bw'ati katuwulirize mu mawulire ge tulinawo Dr. Joseph Chameleon yamaze nakkiriza okukola divorce ne mukazi we emyaka gyonna gye bamaze mu bufumbo omanyi omukazi yali yasaba dda divorce ndowooza nga dokita akyawalidde n'amala nakkiriza n'agamba you know what kale divorce ngenda gikuwa naye nyinza obutawaayo nnyumba yange mansioni yange yeseguku just like that ennyumba yeseguku eyinza obutamala gagenda bwetyo naye nze just nina kyembuuza omanyize sibimanyi kambuuze omukazi bwenkuwasa bwe twawukana nkuwa twawulamu ebintu bye wakola nange oba bye wansanga nange oba byonna wamu like bwe tweyagala ne twawukana ebintu bye twakola ffe nanze naawe bye twawulamu ebintu bye wansanga nabyo bye twawulamu oba byonna tubigatta ne twawulamu kubanga mwana ze sigenda sobola bufumbo tosobola kuŋŋamba nti abaffe byebyo ndowooza obiwulidde ng'omusajja yeebuuziza gw'ayagala tugabane ebintu oyagala twawule tugabane bino bye nagulanga otandiise okubeera nange oba oyagala ngate na bino bye wansanga nabyo nga tukyali ku nsonga za Joseph Chameleon zennyini munnange ono avuddeyo naye ayina ebibuuzo bye ng'omuntu era ayina endowooza ye mulowooza ye agamba ki ku nsonga eno bibi Omunnayuganda ajja kwebuuza Daniel ali Uganda alabirira ati atali mu Amerika omuntu ali Uganda aweereza ati obuyambi mu Amerika wano ndo ogenda kuwa Maama Chameleon mayire gye kugamba nti bakusaba abazzukulu n'obagaanira we Maama Chameleon agamba nti yalinawo olubimbi manya ennimiro emutungu abazzukulu yandibadde balimamu ng'aba ekke we baakomawo ewaka ng'alaba abaana b'omutabani we babonaabonera Bulaaya n'agamba mbagobyewo abazzukulu bange abaana ba ekki omanyi nti Maama Chameleon agenda kusaba abaana abo n'osobola obbawaayo kwago bagamba batwala mu future nnungi kati gwoba osuubira nti Chameleon alina obusobozi obuyamba abaana lwaki tobamuwa gwe n'otegeti n'omuvinga on wano nno abazaala abakyala embeerera abazibe mulaalira abaana mugamba tebalabirira abasajja tebabalabirira komyawo abaana tubatwale mu Ezekiya farm simbikoze ebita Pigare Unity oba balabirira mbizi bazirabirire oba batandika kuyiga kulima balime oba batambula ekitaabwe batangire ekitaabwe Chameleon asobola okwesobola e Uganda nitekawo emitendera gy'asobola olabiriramu abaana be bwe kasente kakola mbu akabereze mu Amerika akire bakaweze ku mobile money kakutuuke mu Amerika ekirala ensonga enda gigamba kisinga Chameleon approvinga nti nabadde alina omukono mu kuyamba abaana nze ngamba kati kino ekirowooza se psychological torture weyakulaba Chameleon nga jambu jampala adduka seguku
ng'ebinege embizi zigenda bimuli ng'ebinege bigenda kungukako Kamiliyoni agenda kutandika okudduka okuva Ssebukulukunya kino Daniel ky'omwagaza kirabika wano neera nendabirwa abasajja engeri gy'oyisa omukazi ematalinga ejo emigo gye wakeererangako nga bakoona emigo bakubisa wayo basolido manyi obusungu bukyakuliko ngenda kunoonyaamu Daniel twogere mumanyize nkwagala nnyo naye mmanyi emigo omusajja gye yakkuba ne waya ensambagiri okukeeza ku mazzi amabisi emiggo nga kuba bajjebbi balaba abayayi balaba olw'ennyositi ebakubye obwo busungu bukyakuliko toyinza kukkiriza kuba ye Kamiliyoni lw'omulaba ng'ali wansi bw'okoma onoodimandinga ebintu luli wali omanyi agenda kugguka n'omukazi zaawedde kati kasa otegeera nti bushoki yamazeego yagututte otegedde ogamba kati mulina talinaawo ssente ate n'ebizibu bingi eno wiza anywedde ennyositi bamukubye emmotoka palasoza kyayimba bulungi nnyo kati wetuli kati Kamiliyoni alina kuddamu kwesitula kulaba ng'afuna akasente naye ne Kamiliyoni si muntu kati akyayimbayimba ennyo kati awo munnange vidiyo nga ngivaamu penge ngamba ntya nti nkusabira naye ennyumba gy'oyagala okutwala ennyumba nzibu mwakola amaka n'amaka gakaabiramu enjiibwa amaka galimu amagunju gwe kennyini waŋŋamba oba oli mu ddiiro osiiga njala mafumu ne gayita buzu amaloboozi gakalamagi mbuwalan ebikopo bibuukabuuka mu bbanga buli muntu ng'oliyo ng'olina amaka agaafiiramu omuntu. This is why eno maliriza video nga mbagamba weegendereze nga ng'ogula amaka agawedde abantu batugumbulidde abantu mu maka gaabwe naye n'agaguza ng'akweyambuliddemu boneebone n'amasinna ng'oba ebyokoola nze sigula nnyumba ewedde ennyumba yandibadde eraga kugizimba kuva ku musingi abantu balina amayumba agabalemera ne gabaleka gwoyinza okugula ennyumba ya Kamiliyoni kati saawa zino pozi obeera giguza investor tamumanyi ennyumba osobola ogigula nungi osobola ogiteekamu ssente tosobola giteekamu ssente olwensonga buli wooba oyingira ku geeti wano wennyini empewo ejjeebera ya kishankiki amafumu amaloboozi g'omusajja yafiirawo ani agenda ogigula balamu yamulimu okutunda olw'ensonga yajagimuko ssente neyamulimu okutunda sozo si yagula ebikadde bakigamba sozo nagamba temwawulire oli omwana success yagamba biro byonna Trump yabireese embeera eri mu America nzibu so kati as we stand tulinza okulaba gutambudde gute tujja kuvuga guno kasi totamba ne Lucifer tujja kuvuga guno kasi totamba ne Lucifer asigadde Lucifer nga tuvuddeyo tugende ku nsonga y'omwala ekutte wansi ne waggulu tuwulire biki abantu ng'egye bakubaganya mempower ku kintu kino era kiki ndowooza ki abantu gye bawa gwe munnayuganda oli eyo kiki ky'olowooza ku nsonga eno etambula era etrendinga abamu bagamba Lord Mayor ebintu abimanyi naye yeebuzaabuza ayagala kukolera ku campaign abamu ne bamusapootinga nti bituufu abamu ne kwegamba biri awo kakati tuwulirize biki abantu abalala bye balowooza ku nsonga eno ekyokuzimba nakivo si kibi naye azimbiddwa atya wabadde due process ebyo byonna tebinaba kubeerawo kyova olaba abantu tusaba amangu ddala tuyambibwe omwala guno gulina okubeera aligned sobolop ne Kampala drainage master plan tosobola kukola mwala gwokka nga tolowoozezza ku pulaani eryete y'ekibuga kyonna y'emyala nti ekikoleddwa kati tugenda kukola tutya awo nno nsaba nti KCCA n'abavunaanyizibwa nawulidde Ropa alina byagenda okwogerako ebbaluwa naye beekube mu mutima tusooke tulowooze mutunulire nti kasasiro kati wetwogerera tukuŋŋaanya ttaani 2,500 eza kasasiro naye abantu bamansa mu manse ttaani 707 zokka practically ze ziba mu kibuga ne batwala ekiteezo baluddawa kati kiteezo kyali batwala luddawa Mityana Road kakati kasasiro asigadde Seboloopu abantu bamuyiwa ku nguudo abantu bamuyiwa myala naye kakati wenoozimba omwalo ogwo n'oguzimba n'ogukulozinga nga tonnaba kuddiiringa n'ensonga ya kasasiro
tugenda twogera nti mu nsi ezaakula emyala mibike. Yes, mibike. Naye tebamansamansa kasasiro. Kasasiro bamujja ku bantu. Tazibikira myala. Amazzi gaabwe gaba gatukula. Era gayitamu bulungi nga tewali kasasiro abulokinze mwala. Wano mu Uganda emyala gyonna bagiwa mu kasasiro. Kati nga tonnaba kudiiringa n'ensonga ya kasasiro. Kulaba nti kasasiro omujja mu bantu. Osobola otya okukola ekintu ng'ekyo. Ekyokubiri, buli wabika omwala ogwo okendeeza flow y'amazzi, okendeeza sipiidi, okendeeza kapasite. Nti singa nkya twagala kugaziya mwala gwo ogenda kukola otya ng'ozimbyeko. Mwala gwe gwokka gwe tulina ogukontrolinga floods mu Kampala. Wangambye ebitundu 6 buli 100 ebyenkuba etonnya amazzi ne gatambula gaggwera mu Nakivubo Channel. Kakati tutudde ku bbomu. Lindako ekire ky'enkuba eki kimu ogenda kulaba kubanga kakati ebibaati biziyiza amazzi okuyingira. Naye tubakikoledde mu time ya nkuba. Solop tulina okuvaayo okuteeka KCCA NEMA tubateeka ku notice. Tetugana development tujetaaga. Ne development ekoleddwa etya. Abakugu bamaze okuyisa kyokola plani yo ogirese eyisiddwa. Obuvunaanyizibwa bw'okuyisa development yonna buyina KCCA ng'eyita mu directorate zaayo. N'olw'ensonga eyo nze nandisabye nti buli ekikolebwa kikolebwe mu mateeka. Tubeere ne follow back position. Tubeere n'omuntu agenda okuvunaanyizibwa. Yowaayi omwala ogwo bazimbyeko waliwo tayito. Twagala okumanya bakuba mudda tayito. Omwala gulina tayito ziri manya gaani? Kubanga tumanyi omwala it's a public channel. Erimu master plan ey'ekibuga yonna. Kakati Ssekinoomu enkyawo tunaayagala okulongoosa tugenda kukola tutya. Era twandyagadde okulaba ekibuga ekiyonjo, ekibuga ekirungi. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti ng'eyita mu KCCA okuteekerateekera bannakampala bonna omugagga n'omwavu. N'olw'ensonga eyo tewandibaddewo nsonga n'emu egisaawo omuntu nga tetutegedde agenda kuddawa agenda kubeerawo atya. Kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze ba Kampala okuteekerateekera abantu bano, okuteekerateekera abatembeeyi, okuteekerateekera abatakisi, okuteekerateekera ababodaboda n'abalala bonna n'abagagga ba keedi. Ffe tulina obuvunaanyizibwa ng'abakulembeze okubateekerateekera. So kiba kimenya mateeka g'okujja n'osengula abantu nga tewateeseteese. Mbategeezezza nti ekyomwala oguzimba si kibi, naye kirina okukolebwa nga amateeka gagobererwa. Amateeka galina okugobererwa. Kampala Capital City Authority yevunaanyizibwa ku mwala gwa Nakivubo. Kati ngenda kwogera nga engineer. Mwali kikuddeko mu ngalo ekyo. Kampala Capital City Authority ye custodian y'omwala guno. Omwala guno is a public channel. Nga mukulu nnyo mu kutambuza amazzi ag'enkuba mu Kampala yonna. Era njagala bategeeza nti tulina pulaani ey'amazzi ag'enkuba mu Kampala gye bayita Kampala Drainage Master Plan. Nga buli ekirina okukolebwa ku mwala kirina okugoberera pulaani eyo. Era njagala bategeeza nti omwala guno gwa Nakivu gutwala ebitundu 6 ku buli 100 olw'amazzi g'enkuba agali mu Kampala. So mwala mukulu nnyo. Kakati omuntu yenna alina proposal eyagala okukola omwala guno, proposal alina ogireeta n'agitwala mu KCCA era neeyisibwa KCCA nebeera evaluated. Lopu gomanya Oluganda n'Oluzungu, evaluation cheki, evaluated. Ne bagiteeka ku minzaani ne bagitunuulira oba eneesobola okukola. KCCA okusinziira ku yo tennaba kulaba kuki
propose eno. Era omuntu yenna okutandika okuzimba yadde okuteekawo ekikomera alina okuba nti ayisa mitendera nga giruwa. Teri project yakikula bwe kityo esobola kukolebwa nga tegenze mu nnema okola kye bayita Asia environmental social impact assessment. Eyo teri project yakika bwe kityo esobola kuyitawo nga tekoze eki teyise mu nnema for approval. Ekyokubiri, teri n'omu asobola kuholdinga kuteekako kibaati okuggyako ng'amaze okufuna olukusa okuva mu KCCA ne bamuwa kye bayita holding permit. Kati KCCA tugamba tennaba kuwa ku holding permit, tennaba kukola ku approval ya project eyo. Naye ekibaati kigenze mu maaso kikya kiyinza okuddawo mu kaseera nga kano ak'enkuba ge mataba. Kubanga kugambye nti ebitundu 6 ku 100 eby'amazzi agagwa mu Kampala gatwalibwa mwalo ogwo paka mu Lake Victoria. Naye twogerera bataddeko ekibaati nti n'amazzi tegasobola kuyingira. Ate otunuulira social behavior za Bannayuganda okumansa kasasiro nti enkuba enetonya amazzi gano gajja kwagala okujja ne kasasiro gayingire omwala. Wabula omwala muzibikire. Kyakigenda okubeera ge mataba gagenda okuba Bannayuganda naddala Bannakampala ebintu byabwe byononeke. Tufiirwe obulamu bw'abantu. Ripooti ya World Bank ey'e2008 yaliviiringa nti buli nkuba weetonya tufiirwa $1 million 10. Olw'okuba nti enkuba etonya enguudo ne zoonooneka tufiirwa enguudo nyingi nnyo. Kati Kampala njagala mukitegeere nti azimbiddwa nnyo. Naffe wano mu Nuupu twagamba nti ettaka katuligobe tugobe enfuufu ne tuteekawo pavers. Kati amazzi agayingira mu ttaka matono. Kyova tufuna surface runoff. Amazzi ganoonya we gayita galina kugenda mu ki Nakivubo. Naye Nakivubo bamuzimbyeko. Tekigenda kubeera waawo. Ebyo tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga. Yes, bingi nnyo ebikyaliwo era ebikyagenda mu maaso ku nsonga y'omwala tujja kweyongera okuba nga tubikuwa kubanga go amawulire gakyali mengi gagendera ddala mu maaso. Sigala naffe tuva.